Omuntu anatereeza Lubaale, wulira bino. Omuntu wenna ng'ofuna ebirooto eby'entiisa ng'era okimanyi nti Lubaale alabika akuluma, wulira bino. Omuntu wenna ng'osuubira okutambula otereeze Lubaale, wulira bino. Omuntu wenna ng'omanyi nti oli ku Lubaale oba empewo z'ekika, wulira bino. Era nga bw'otambula bakugamba nti oliko empewo, wulira bino. Njagala owulirize bulungi, njagala otuule bulungi, osimbe olukono, nkujja amaggwa osenvule. Bweba firimu etandise, era kati ntandise. Omuntu anaatereeza empewo, sooka okule mu mwoyo, okule mu mwoyo. Bw'oba tonnakula mu mwoyo, toyingirira bya kutereeza mpewo. Bw'oba tomanyi mpewo kye ki, toyingirira bya kutereeza mpewo. Bw'oba tonnamanya okutandika ku mpewo muvaamu ki, toyingirira bya mpewo. Bw'oba tonnaba kwetereeza mu mbeera z'obulamu bwo, tugambe okyayagala okucakala, okyanyumirwa ebyensi, toyingirira mpewo. Ntandise. Olubiri lwaffe lutereeza mpewo. Olubiri lwaffe lwa bya buwangwa na nnono. Obuwangwa n'ennono kye ki? Obuwangwa ye muntu okudda mu buwangwa bwe, oba buli ggwanga n'obuwangire bwalyo. Obuwangwa bwo, eggwanga n'olulimi lwo, n'ewa gye wava, obuvo n'obuddo, ensibuko, kye kigambo buwangwa. Ennono kwe kunonooza ebyo ebyaliwo, oba Lubaale wammwe bye yajjanga atambuliramu, oba ekika kyammwe oba olunyiriri lwammwe lwajjanga lunonooza ki, ye nnono. Kati olubiri lwaffe lwa bya buwangwa na nnono. Olubiri lwaffe terufaanagana, oba ebifo by'embiri, sijja kwogera ku lubiri lwaffe lwokka, ebifo by'embiri oba ebifo by'ensozi byawufu nnyo ku kifo ekituddemu omusawo Omuganda. Omusawo Omuganda wa njawulo n'enneeyisa zaffe. Omusawo Omuganda alina w'akoma mu kulambulula emyaliriro egitudde ku bantu ab'enjawulo. Ate embiri oba ensozi ebifo ebyo biba n'emyaliriro miwanvu nga buli muzzukulu akyamawo ajja kuvaawo afunye ky'ayagala. Embiri oba ensozi azitambuliramu alina kuba mugumiikiriza ate nga musiru. Ekifo ky'omusawo Omuganda kye kifo ky'ogendamu nga wazimbye okugulu ne bakuwa eddagala ne kukkakkana. Ebifo by'embiri kye kifo ky'ogendamu nga wazimbye okugulu ne banoonya koozi kyavudde ku ki, kye bayita okunonooza. Jjembe ki erivaako omuntu okulwala ettalo? Lwaki omuntu alwala ettalo? Mpewo ki erwaza ettalo mu bantu? Omuntu bw'ojja mu mbiri ng'olumbe lukkuba, tunoonya koozi. Omuntu akubwa olumbe luno luleetebwa mpewo ki? Okitegedde? Kye bayita okunonooza. Ekifuba kikuluma oba owulira ekintu ekikutudde mu mugongo, embiri oba ensozi oba obukkiro banoonya obulwadde obwo. Koozi, obulwadde obwo kiki ekibuleeta? Era bwe kimala okuzuulwa nti mpewo ya gundi, w'otandikira okutandika okunonooza ebyayo. Ku musawo Omuganda bw'ogenda nga ekifuba kikuluma, bandikufumbira eddagala oba ebikuta by'omuti gundi oba biki. Kitegeeza nti omusawo Omuganda alina ekitundu ky'obuvumuzi kingi. Omusawo Omuganda avumula nnyo endwadde ku bantu ab'enjawulo, naye nga ekireeta endwadde ezo akitemeddeko ttaka.
Omusawo Omuganda batera okutereeza ekintu kye bayita empewo, naye omusawo Omuganda asooka kitundu kivumula. Bw'ojjanga ekintu kikuluma asooka kugamba nti oyina embeera y'obuzibu oba ddogo oba ki, ne musooka mujjanjaba eddogo, oluvannyuma n'alyoka kugamba nti waliwo ne Lubaale. Kyokka ate embiri oba ensozi bw'ojjanga omutwe gukuluma oba ekifuba kikuluma oba okugulu kukuluma oba olwadde ettalo oba busukko, bo batuukira ku ekyo ekireeta ekyo, era n'otandika okkitereeza, era n'owona nga tonywedde eddagala oba nga tofumbye eddagala oba nga tokumye eddagala. Okitegedde? Waliwo enjawulo wakati w'ettereerezo lya Lubaale n'omuvumuzi. Embiri n'obukkiro n'ensozi bya njawulo ku musawo mu nkola n'enkwata y'ebintu. Okitegedde? Kabaka bw'aba akuluma oba nga Lubaale akuluma, omusawo asooka kusisinkana ddogo. Ate mu mbiri oba mu nsozi oba mu bukkiro, Lubaale ng'akuluma oba nga Kabaka akuluma, bo balabirawo nti teweetaaga ddagala lya kunywa oba lya kunaaba oba teweetaaga kusalira magezi, wabula weetaaga kukola kino. Kati kano akalowoozo kagende eri abantu ababonaabona mu nsi. Embiri zaffe zitereeza ekyo, zinoonya kkoozi. Lwaki mubonaabona bwe muti? Lwaki temuzaala? Kyokka ate omusawo Omuganda bw'oba tozaala asooka kunoonya ddagala lya luzaalo, era ayinza n'odda okuwa n'olinywa, oluusi n'ozaala omwana n'afiira munda oba n'atakula, oba n'ozaala omwana omulema, kubanga awakanyizza eyatega omutego gw'omuwala ono nti talina kuzaala okuggyako nga ntegedde. Kyokka ate ffe bw'oba tozaala oba tofumbirwa oba amaka gakyankalana, tukuzzaayo ne tutandika. Kiki ekivaako kino? Kitegeeza nti omuntu atambula ku musawo Omuganda tawona era tavumula ddogo, olivumula lidda. Kitegedde? Amaka bwe bakuwa eddagala nga gayooga, osobola okugenda eddagala eryo ne ligatereezaamu omwezi ne gaddamu. Enjawulo ndowooza mugifunye. Kakati njagala kubawa ekirowoozo kino. Twajja ku mukutu guno oba ku mikutu gino okusomesa abantu okutambula n'okumanya, wabula tetwajja ku mikutu gino nga tunoonyaako bantu. Amakulu gaali nti abantu batambule n'okumanya. Singa twali tunoonyaako abantu, singa buli ky'oyogera olekawo ennamba y'essimu, tuzze tukola live ku YouTube okwo, singa bwe tuba tuwunzika tugamba nti anjagala kuba ku ssimu eno, wabula ffe ekigendererwa kyaffe kyali nti asazeewo okutunoonya aliyita mu bulumi, ate era twali tugendereramu oyo omuntu asanze okusoomoozebwa nga ensi emukubye ekimala. Omuntu alina okututambaala alina okuba nga azze kutereeza Lubaale. Okutereeza Lubaale si bya kito. Bw'oba onootereeza Lubaale, lowooza nnyo Lubaale kye ki, empisa za Lubaale kye ki, enneeyisa ya Lubaale kye ki. Enneeyisa ya Lubaale, Lubaale alina mmoto egamba nti omugagga tafugika. Okitegedde? Ye mmoto enkulu esookera ddala, omugagga tafugika. Mugende nga mwenoonyerezaako nnyo ebweru gye muli mu nsi. Lubaale bw'aba nga ayagala ommutereeza, agenda akuluma akukkakkanya mu byenfuna, agenda akuluma asaanyawo amakaago, agenda akuluma akuteerawo ebikulumya omutima, agenda akuluma atta emirimu gyo, agenda akuluma akwavuwaza. Okutereeza empewo muvaamu ki? Okutereeza empewo nga tonnaba kukkakkana mu by'ensimbi, toyinza zitereeza. Okitegedde?
mufune enjawulo wakati w'abantu abatambulira mu kusiba obukalu oba mu kugeegeenya okutereeza Lubaale n'abantu abali serious mu kutereeza Lubaale. Otajja kubeera alina ssente akusanga kugambe nti sya ate mbadde tutereeza mpewo okufuna ssente ate empewo zikwavuwaza zitya. Omutunuulire era owangaale ng'omulaba ojja genda okulaba nga ye bulijjo abikkirira bubikkirizi. Ojja genda okusanga empewo zaamusabadde essabo oba embuga naye ng'ewaka ayinayo bibbobbo kwasabira mpola mpola bw'atyo. Empewo nga zaamulema okutereeza era olabe nga awunzise bubi nga bye yali alina okukola teyabikola. Omuntu anaakola Lubaale ng'ali siriyasi nga kutereeza mpewo, ebiseera ebisinga obungi empewo zikukkakkanya mu byenfuna. Era abasinga ku mmwe abalina emirimu eyo egy'enjawulo musobola okunjulira empewo bwe zisituka zitandika kukkakkanya mu byanfuna n'okukuleka obwomu nga tolina akolagana naawe. Ne mu kutereeza empewo ne mu kuziggusa bwe kityo bwe kiri. Omuntu atali siriyasi mu kutereeza empewo si kirungi kutunoonya. Ekyo no tusiiba tukyogera. Abantu baleke kuwulira Mulangira olw'okuba asomesa nnyo ebintu bino ogambe nti oyo ye Katonda wange. Abawala abato bangi mulina obubaka obw'entiisa, muloota ebintu eby'enjawulo, mubonaabona mu bintu eby'enjawulo, ebirooto byammwe ebimu biganye okutuukirira era nga mukakasa nti empewo zibaluma naye nga muli bawala bato. Abawala abato mbakuutira. Abawala oba abakazi batuviiriddemu nnyo obuzibu. Lwaki? Ti ebirowoozo byabwe bito. Omuwala ajja n'abeera ng'ali myaka 24, 23, 26 nga Lubaale amuluma nnyo era nga yakoma. N'abanoonya naye mu kubanoonya nga zze atereeze oluusi ebirowoozo by'alowooza nti bye bijja okukola oluusi ne bitaba byebyo. Abawala abasinga balumba ekitundu ky'okutereeza empewo kababeere abavubuka abalenzi. Ekitundu ky'okutereeza empewo bakirumba nnyo ne bawunzika nga kibalemeredde. Abantu abato mu myoyo banoonya nnyo ekitundu ky'okutereeza empewo ne bawunzika nga kigaanye. Kyokka ate empewo ziyina mmoto nti totandika ku mpewo nga tomaleeko nazo. Empewo zonna bw'ozitandikako ne weesulikira mu kkubo owunzika obonaabona. Okitegedde? Kati tufunyeemu okukosebwa eri abantu abato mu myoyo. Tufunyeemu okukosebwa eri abantu abatunoonya nga tebamaleeko na Lubaale. Tufunyeemu okukosebwa eri abantu abatunoonya nga bagamba ebya Lubaale nga bitwala ebiseera bingi. Tufunyeemu okukosebwa eri abantu abatamanyi biki biba mu kutereeza Lubaale. Mbyogerako bwe nti mu kutereeza Lubaale ebiseera ebisinga atukweka era tatuwulira kituufu ki kye tuli, wabula owulira ku mubiri gwo nakulumizibwa ng'okwa buli kakedde. Kyokka ono atereeza Lubaale akulaba n'akutunuulira ng'ojja kuba musawo Muganda. Kyokka nze mu kutunuulira ng'ojja kuba musawo Muganda nange nkikukweka. Kubanga n'empewo zaakikweka ojja ggaano zitereeza. Kubanga abantu abasinga obungi wadde batambula ku basawo nate tebaagala kubeera nga basawo. Kati n'ojjotereeza Lubaale nga nkugamba kola kano zaako kali, kola kano zaako kali, kola kano zaako kali. Empewo bw'eraba ogundidde n'etandika okukulaga ng'omweso nga oloota okebera ng'okuba empiki, n'etandika okukulaga ng'amasabo, n'etandika okukulaga ng'embuga, n'etandika okukulaga ng'ebibira, n'etandika okukulaga ng'olagula. Kati bw'ofuna obubaka obwo nga nkuwulira nti ogenda kuba musawo Muganda, abasinga obungi awo ate bakivaamu bwe bakiviiramu. Kyokka tejjukira bw'okivaamu ensi teddamu kutereera kubanga obeera otankudde. Okitegedde? Era abantu abakulu mu kika abamu batera obbagamba nti totankula bintu ebyo kubanga byatulema. Naye abantu abasinga obungi tebawulira. Omuntu omukulu aba yageza ku mpewo ezo ne zimulema nga simugumiikiriza nga ayagala nnyo ebyensi. N'awunzika bubi n'obeera ne taatawo mu kyalo alinga eyagwamu akalogojjo, yamenyeka okugulu, yakutuka omugongo, taatawo abonaabona,
kati nga taata we yagezako ku mpewo ezo ne zigaana naye nga byama abisirikidde. Kati n'abeerawo nga yalwala olukonvuba naye ng'akimanyi ku mutima gwe aba akimanyi, yagezaako ebintu ebyo nga si byangu, nga teyagumiikiriza. Oluusi naye yali yakuza muwawa ng'ayagala nnyo ebyensi, yagattanga ebintu bibiri, kati empewo ne zimulemerera. Kati ali waka yalwala olukonvuba, abazadde abo mubalina. Naye ng'omuzadde oyo bw'ogenda omugamba ku by'empewo akugamba mwana wange totankula bintu ebyo, ffe gye byatukomya si kumpi, twabinoonya byalema. Okitegedde? Kati omwana n'owakanya taata n'ogamba nti nze nina okunoonya Lubaale. Kyokka nga n'omwana naye ebirowoozo bye birowooza nnyo ebyensi, era nga naye y'omu ne taata. Kati abantu bati tubafunye nnyo ne tubabuulirira ne tubagamba nti taata wagamba totankula bintu ebyo, n'omugamba si ggwe obitankudde, byentankudde byokka kubanga bibabanja era bibaluma, weereese wekka nti ye. N'ojja omutandikako n'omugala Lubaale ono ajja kumala emyezi 6, 7, 8 oba mwaka nti ye. Kati omuwala ono abeera muto mu myoyo oba omulenzi. Kati agenda okulaba ng'ebintu bino ate bya kikadde, agenda okulaba ensi emuleka, agenda okulaba bye yaleka mu field ate bo bakola bafuna. Kati ebiseera ebisinga obungi nga batandika okuyisiŋŋanya amasimu, oli nga mugamba waliyo akalimo. Kati ono ng'asuulawo Lubaale ng'agenda, bw'atuuka eyo n'omulimu gw'agenze kagwangalirako emyezi 2 nga gufa, ng'atandika okwavuwala okunoonya emirimu nga gibula biki, ate mabega takyadda. Ekibaamu ng'atandika okugamba nagenda mu lubiri ne lumalira ebiseera terukola, siina kye nafunayo. Naye ng'ekituufu yali akimanyi ng'atambuza ensonga. Abamu ne batuuka mu mbiri nga balina empisa z'oku mizigo, okugeya, okuyomba, obukambwe, biki, tonkwatira ku kange, ebintu eby'enjawulo. Olw'empisa zaabwe embi ne balemererwa mu society. Lubaale n'amulema ng'ali mu myezi kumpi 4. Okitegedde? Nadda ebweru, kyokka ng'ajjukira waliwo omuto ekutegeeza nti oyingidde ebya Lubaale olina bivaamu ng'obitereezezza. Kati abantu abasinga balowooza nti nkozeeko ke nkoze kangende nzireyo nkole. Abantu abasinga obungi abatera okufuna ebirowoozo ebyo ensi etera okubafundirira era ne balemererwa. Kyokka mu kulemererwa abala ekifo ekyo kye yayitamu nti tekirina kye kyamukolako. Naye nga mu ntandikwa wamusomesa, wamubuulira buli kimu era wamuyigiriza, era nga buli kimu akimanyi, era nga naye akimanyi nti agenderera kusiiga nziro, naye ekituufu wakimugamba wabula yakivaako. Abantu abasinga obungi abeesuulisa ekituufu bakimanyi. Abantu abasinga obungi abeesuulisa ekituufu bamanyi nti Lubaale bugumiikiriza, era abamu bamanyi nti okuvumirira omulala mu ntandikwa yakubuulira ekituufu era akimanyi. Okitegedde? Tukubiriza abawala abato n'abalenzi abato abaliyo nga Lubaale abaluma, naye nga temuli serious, temunnaba kwetereza, ng'emyoyo gyammwe mito, nga mukyalabira kumpi ng'era temumanyi biva mu Lubaale. Tubasaba bwe tuti musooke mwetereeze, musooke mugumire obulumi bwe muyitamu, osooke ogambe nti kammale okukola ebyensi bimale okuntuuka, oba bwenzi oba byakweganza, mumale okubikola bimale obbatuuka, mumale okukula. Buli kimu obeere nga watomerako. Emirimu watomerako, wagiraba, tolina kye wakungula. Ebyabasajja wabitomerako, wabiraba, tolina kye wakungula. Wafumbirwako ebyobufumbo, wabiraba, tolina kye wakungula. Kati omuntu bw'atyo gwe twagala ng'akoseddwa nnyo omutima, ng'ayise mu bingi, ng'abonyebonye ekimala, ng'ali siriyasi, ng'agamba nti oba empewo ziri nsabasabo, ndigenda n'ekyo, oba empewo ziri nsonyiwa nga zaali nsuubuzi, ndigenda n'ekyo. Abantu abasinga obungi muleme kutambula ng'olabira kumpi. Okutereeza empewo ebiseera ebisinga obungi kuvaamu kuzimba mbuga. Lubaale ng'akuluma nga tomanaba kumanya kikyoli, soka weebuuze ngenda kuwunzika ntya. Otandike Lubaale ng'omanyi ky'ogenda okuwunzika nakyo. Mulimu Lubaale omusuubuzi nga ye bw'omutereeza muddayo ne mukola emirimu gyammwe. Mulimu Lubaale asonyiwa olw'emyaka gy'olina n'agamba nti abaliddawo batereeze w'okomye. Ate Lubaale asinga obungi naddala ng'okyayina embavu, olumutereeza bw'oti ayagala kukuzza mu kyalo kusamira. Tufunye abantu bangi nnyo abavumirira ebifo by'embiri nga bagamba nti bw'ogenda mu lubiri owunzikoze mu kyalo. Abantu abo tebalambulula bulungi bannaabwe wabula okubaziika obuziisi. Oli mutuuze bulungi omubuulire nti empewo zikuluma, naye empewo zivaamu kino na kino na kino. Omubuulirire, omusomese, so tomukyaya mpewo, tomutamya mpewo, tomulaga kitali kituufu. Tomugamba nti bw'ogenda mu mbiri ogenda kuwunzika nga sente zo ziweddewo, obeera omukanzi omutima era ojja muleetera obuteetereeza. Wabula oli mugambe
nti bw'oba ogenda kutandika empewo obeera siriyasi. Empewo bwe zinaavaamu okugamba nti ogenda kuzimba kasubi ono ogizimba, kati awo oli asalewo, okitegedde, wabula tovumirira batudde mu bifo ebyo nti bw'otandika ku Lubaale oyo waagundi nti ojja kunzikoze mu kyalo, awo oba okoze ensobi. Empewo ekyamazima kankibabuulire, ekyamazima kankibabuulire, mwenna abaana abali eyo ng'okyalinawo akalimo, oli ku kyeyo okola, naye nga olina ebintu bikuluma nga naawe olaba bikuluma, nga bikuluma naye nga gw'onoonya ogenda obitereeza ebikuluma biveewo, nga kyonoonya ewaffe tojja. Nkiddamu, abaana abato abali eyo oli myaka 26, 27, baana ab'obulenzi n'ab'obuwala, ng'oli eyo naye ng'omanyi nti Lubaale nnuma era watambulako dda n'omanya nti Lubaale waali era akuluma, naye ng'onoonya bikuluma biveewo, ng'onoonya lwaki tofumbirwa ofumbirwe, ng'onoonya lwaki emirimu gidobonkana, otambule ku musawo bitereezebwe, naye nga wamanya nti oli ku Lubaale ewaffe tojja. Tufunye abantu bangi nnyo abamu ne balemererwa mu kkubo ne batamalako na Lubaale, naye nga ekizibu ekimuleese n'atuuka nga kugamba nti kati Mulangira bwe naatereeza empewo naafumbirwa, kati Mulangira bwe naatereeza empewo emirimu gyange ginaatereera, kati Mulangira singa ntereeza empewo n'enzeeweerayo naddamu emirimu gyange ne giteera n'enzirayo ku kyeyo neefuna omusajja mpasa oba naazaala. Abantu abasinga bye bibuuzo bye batambula nabyo. Omuntu anaatereeza empewo tomanyi kigenda kuvaamu, anaatereeza empewo tebalaba Lubaale mu kamwa tebamubuuza bibuuzo, anaatereeza empewo ekigambo kiba kimuzize kutereeza Lubaale. Totereeza Lubaale ng'olina ekigendererwa, kuba wandiikanga ng'ekigendererwa kyo kifudde. Totereeza mpewo ng'ogamba nti ku kyeyo buli wensaba omulimo, buli wamu oba mu biyumba oba mu biki emirimu gigaanye. Nawulira Mulangira ono empewo azimanyi, kangendeke wa Mulangira. Ojje ng'ekigendererwa kyo kutereeza mirimo. Omanyi ki oba empewo tezikukkiriza kukola mirimo gy'ebweru ng'olina kukola mirimo gyazo, olina kutuula mu ssabo? Omanyi ki nti ensonga lwaki tofumbirwa nti olimala kutereeza mpewo n'ozimba embuga zaabwe ne balyoka bakuwa omusajja? Omanyi ki oba ssente z'oyagala mu nsi ezizo teziriiyo, ssente zo zaali mu Lubaale ng'olina kutereeza Lubaale na kutuula wamu kusamira? Omanyi ki nti obutazaala bwo olimala kusamira kuzimba ssabo lya bajjajjaabo olyoka ofuna omwana? Kati ebintu byonna temubimanyi, muleke kutambula kwetereeza nga otambulira ku kigendererwa. Abantu abatambulira ku kigendererwa bangi tebamazeeko na Lubaale, kubanga bw'atuula ennyo mu Lubaale ate agenda okulaba ng'ate empewo zimuwanvuya buwanvuya ate nga n'omusajja gwe yali anoonya tamufunye. Okitegedde? Abantu abasinga obungi abasinze okwesulika mu mpewo ne zibalema okukola ne bawunzika nga baavu, oba nga babonaabona, kutandika ku mpewo nga bali tebazitegedde ate ne bazivaamu. Totandika mpewo ng'ogenda zivaamu. Abantu abasinga obungi empewo olufuuka lutentezi, kasita ozitandikako bw'oti nga zitandika okukulaga buli kamu. Twabagambye buwangwa na nnono, obuwangwa mu ggwanga lyo, ennono okunonooza ebyo ebyaliwo by'otaamanya. Bajjajjabo baakolanga batya, baasobya biki, baatambulanga batya, biki bye baakozesanga. Okunonooza kwe kuzzaawo ebyo ebyaliwo. Tutereeza mpewo, tukola ku mpewo ne bwe ziba zaakona emyaka emabega 3 oba 4 oba 5, tetulemererwa mpewo. Naye nannyini kulumizibwa Lubaale tusaba mujje nga tukwatagana bulungi, tukusomese bye tukusomesa ng'obikwata. Totambula kutereeza mpewo ng'otambulira ekizibu ky'oyitamu Lubaale ali baakulemye, wabula batambula okutereeza ebikuliko nga tobuuza biddako. Faawo tulyoke tukole ogwaffe tugambe kola kino kola kiri, kola kino kola kiri, kola kino kola kiri. Bwe muvaamu ansa nti ogenda kuzimba ku ttaka lye wagula egindi essabo, leka kutuzzaako omusango nti ate ffe twakutankuulira ebintu. Twagala omuntu ajje nga yeetereezezza, okitegedde, ng'omaze okwetegeka. N'omuntu atannakkuta bya nsi mu lubiri lwaffe tojja nga tonnakkuta bya nsi. Twagala omuntu azze nga omaze okukkuta eby'ensi era ng'ogamba nti
ekijja kijje bajjajja neewaddeyo okubatereeza jjajja neewaddeyo ebyensimbi tadde jjajja mwe mumanyi kyendiba jjajja mwe mumanyi kyendibeera jjajja mwe mumanyi ndiwangaala ki jjajja mwe mumanyi ebyo byendibeera ne bye mwantegekera oye muntu gwe twagala so si buli muntu atugoberera ku YouTube oba ku mikutu mbu omale gatulondoola tubeegayirira nga tuddamu tusaba obuyambi gye muli mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abakulu abato n'abakadde tusaba obuyambi gye muli amakulu gaffe si kuweza bantu mu lubiri amakulu gaffe kutunoonya ng'ozze kutereeza ekyo ate nga tekirimu bibuuzo leka kujja ng'olina ebibuuzo lwaki tozaala kubanga ffe bw'ojja tukubuulira lunye nti ekyaggaana okuzaala yali Lubaale mutereezi bw'otandika omutereeza mutereezi okakase nga gguka eriyo omuntu gwe baagaana okuzaala nga jjajjawe yamusiba ng'alimala kuteekawo bye baagala okitegedde eriyo omuntu gwe baagaana okufumbirwa nga tolifuna musajja ng'olimala kuteekawo bye baagala nga bw'oligaana abasajja bajja kubikkula nga bubikkuzi naye nga tofunamu wuwo eriyo omuntu gwe battira emirimu ba Lubaale ng'emirimu gyo bagitta buli budde ng'era tofuna ssente ng'era obeeramu ava ate nga wasoma naye nga jjajjawo akugamba ezo ssente zoonoonya mu nsi si zezo ze twali twakutegekera ssente ze wali olina okufuna oba obugagga wali olina kutuula mu mbuga zaffe okitegedde eriyo abantu abalwala endwadde nga teziwona nga za lutente zaalinga ze yazaalwa nazo kati nga Lubaale agamba nti okuwona n'okutereera kwo olimala tutereeza kati abantu abasinga obungi mujjira ku bibuuzo Mulangira bwe nnaakola ebintu bino bye ndoota naafuna obufumbo Mulangira bwe nnaakola ebintu bino bye ndoota ne mbyeweerayo mirimu gyange ginaatereera Mulangira mbadde ku kyeyo ensi egaanye buli kimu nvuddeyo sirina wadde ssente n'emu bakama bange bagaanye n'okunsasula naye nzize kwetereeza bwe neetereeza naddeyo ku kyeyo n'enkola Mulangira mukama wange nina ekizibu bwe kiti ne bwe kiti naye baŋŋamba ndiko Lubaale bwe naamutereeza kinaavaawo kati omuntu yenna yenna atambula okutereeza Lubaale ng'olina ebibuuzo ku mutima ebiseera ebisinga Lubaale tomutereeza Lubaale akulema Lubaale atereezebwa akuze Lubaale atereezebwa mmeeme enkulu Lubaale atereezebwa muntu asaze eddiiro Lubaale tebamubuuza bibuuzo bw'oba onootereeza Lubaale temuba bibuuzo kubanga Lubaale y'aba amanyi gy'ovudde ne wooli ne gy'olaga Lubaale y'aba amanyi engeri gye yakulambikiramu ensi bw'oligiyitamu Lubaale y'aba amanyi olivuga ku mmotoka oba nedda Lubaale y'aba amanyi olizaala abaana bameka Lubaale y'aba amanyi tulikuwa obufumbo oba nedda okitegedde kati abantu abasinga obungi abazzi batunoonya tubafunyeemu obuzibu ennamba esinga obungi tufunye abantu bangi nnyo abafunye okulemererwa naddala ebitonde ebikazi tubifunyeemu nnyo okulemererwa anaatereeza Lubaale ebiseera ebisinga jjajjawo tomubuuza bibuuzo ate tofuna kwetamwa tofuna kwenyiwa ate oba musiru okitegedde era olina okuba nga teweegeziwaza anaatereeza Lubaale jjajjawo bw'akuloosanga omuntu n'akugamba nti gundi yagenda otutereeza mwewe mwekwateko totunula bbali okitegedde kakati okukubadde kusaba kwaffe tubasaba mwenna omulimu gwaffe ku YouTube kuno oba ku WhatsApp page kusomesa bantu oyo yenna abeera alwanye n'atutuukako bwe tukugamba nti Lubaale yakuluma onoomuwa obudde nokkiriza nti ye leka kutandika kutereeza Lubaale ng'ate oyinamu ebibuuzo singa nno ntereeza Lubaale nenzirayo ku kyeyo obeere ng'omutima gwo gulowooza ebyo Lubaale agenda kukulema ogenda kuddayo weegatte ku bali abaakusooka abaalemererwa ne bafa ogenda kuddayo ku njogera ya kitaawe kugamba nti ebintu bye tojja bisobola kuba ne taatawo mu buvubuka bwe tewamanya oba yali muwawa yali ayagala nnyo ebyamangu taatawo olwatuka ng'atambula ku musawo ne nnyoko nga bababuulira ebyokkola biki byonna ng'emigenzo n'obukwakkulizo bibalemerera taatawo alemererwa Lubaale taatawo ajjamu ebirwadde taatawo abeera waka yasiraana yafuna olukonvuba ogenda omugamba taata empewo zinnuma taata nzikubamu ngalo akugamba mwana wange totankula bintu ebyo naffe byatulema ne jjajjawe yabigezaako yafa tabitereezezza kati nga naawe oloba tomanyi nti taatawo baali ku muwawa baagatta ebyensi ne Lubaale kwe kubalema kati gwe nkubuulira omwana wa leero olwaleero
okukola ofune enkizo ku bazadde abaakusookawo ababiggaana. Beera serious nga n'omwoyo gwo guwaddeyo. Anaatereza Lubaale ata ebyensi. Anaatereza Lubaale ebyamubeera tobimanyi munda. Tobuuza jjajjawo bibuuzo nti ye ensonga zino ziggwa ddi. Bw'ogenda mu mbiri oba mu nsozi Lubaale oyaggwa naye atwala ebbanga ddene. Kati mu bbanga eryo eddene oluusi myezi 8 oluusi mwaka abantu abasinga babuulizaamu nti nga tebiggwa. Okwenjera ku basawo kwe kwava mu moto egamba nti Lubaale taggwa, bya Lubaale tebiggwa. Kubanga waliwo emyaliro egimu ng'abasawo tebasobola gitereeza nga gya lubereberye. Abasawo balina emyaliro kwe bakoma naddala ng'ekitundu ekikuluma kya buzaale, ng'empewo z'okukika teziriimu lubereberye nga zibanja bubanzi kwaza. Oyo Lubaale abasawo bamukola. Empewo kasita ziba nga teziri mu kitundu kya lubereberye nga zibabanja bubanzi zikubira ngoma kufumba bijjulo kwaza, ezo empewo abasawo bazikolera n'amayembe ne bagawanga. Kyokka empewo nga zirimu ekitundu ky'olubereberye omusawo tazigeegenya nako era tazikola, buli kyazikolamu kyonna aba agetangete. Era abasinga ku mmwe mulabyeko mutambuddeko ku basawo temulina gye mutatuuse naye Lubaale agaanye. Kati Lubaale alimu akatundu k'olubereberye ak'obutonzi omusawo takageegenya nako era buli kyakola kyonna kiba kifu era kiba kyakufugikibwa. Okitegedde? Kakati mulina okubeera abeegendereza ennyo nti Lubaale we aba alimu olubereberye tebamubuuza bibuuzo, yabeera akutegeerera, yabeera amanyi gy'olaga ne gy'ogenda okukoma n'ekyo ky'olibeera ne ssente z'oliba nazo. Kati bw'oba onootereza olubereberye temubaamu birowoozo byo. Ng'onootereza olubereberye pulaani z'ebiseera ebisinga ziba nfu ziba tezikola. Ng'onootereza olubereberye jjajjaawo yaba akutegeerera ekyo ky'ogendako ne wogenda okukoma ne wogenda okuwangulira n'ekyo ky'ogenda okuba nakyo. Ne ssente z'olifuna zonna jjajjaawo yaba azimanyi. Anaatereza olubereberye abeera musiru. Anaatereza olubereberye tabuuza jjajjaawo ebibuuzo. Anaatereza olubereberye teyennyika mmeeme. Anaatereza olubereberye teyeenyiwa. Anaatereza olubereberye alongoosa empisa ze mu society ne mu bantu babeeramu abatabaazi abasajja n'abazaana ba Kabaka babeera asiŋŋaanye mu kifo omwo. Oyo ye muntu asobola okutereza olubereberye. Anaatereza olubereberye olina okuba nga okyaye ebyensi. Atannaba kukyawa byansi totawaana kunoonya lubereberye nga lukuluma. Naddala Lubaale ng'ali mu Kabaka oloota ebinnya, oloota Kasego, oloota abeegatta ebisolo byegatta biki, oloota ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe biti, oloota olinnya ensozi, oloota ovuga obugaali, oloota ebinnya ebirimu enzikiza. Ng'obadde otambulira mu birooto bwe bityo manya nti Lubaale yalimu olubereberye. Bw'oba ng'ebyensi bikyakutwala omutima tubeegayirira, mutukosezza nnyo bantu mwe nga muliko Lubaale oyo. Omuntu ajja ng'alowooleza kumpi, omuntu ajja ng'ebirowoozo bimugamba mbu bw'otereza kino ekikuluma ogenda kutereera. Okitegedde? So ennamba esinga obungi abasinga bazze mu byalo. Okitegedde? Oli nga yava ku kyeyo nga ne ssente azirina. Lubaale n'agenda ng'amukkakkanya mpola n'emirimu n'agitta, ogenda omujja mu ngalo zo nga Lubaale amusaba masabo. Okitegedde? Kati abantu abasinga mutambule nga mulowooza ku biki ebisobola okuva mu Lubaale oyo. Bw'oba tomukola omuleke, ogumire ebyo byonna by'oyitamu oba bulumi oba kubonaabona oba butafuna oba biki oba mirimu kubula. Obigumire oleme kuyingirya kintu ky'otamanyi. Ekintu mumale kisomako, ekintu mumale kukimanya, mumale okwekenneenya emisomo gyonna gye tusomesa ku YouTube kuno. Olyoka olumba embiri, tolumba mbiri ng'ogasse ebintu bibiri. Ogenda kulemerera ab'omu mbiri ate otandika obbavumirira. Abantu bangi batuvumiridde. Okitegedde? Oli najja nga yalina omulimu gwe bulungi nnyo n'agamba nze kutereza mpewo naye ng'omulimu gwali gukyaliwo. Lubaale n'agenda ng'agutta mpola agenda okumaliriza nga bamulaga kkubo lidda mu kyalo. Agenda okumaliriza okugamba nti nzire ku kyeyo nga Lubaale wamulaga ekkubo yalisazaamu. Agenda okumaliriza agambe nti njagala kulinnya nnyonyi, agenda okuloota ng'ennyonyi aloota buli nnyonyi gy'alinnye ekwata omuliro. Kati n'omuvunula n'omugamba nti bajjajjabo tebakyakwagala Bulaaya. Omuntu oyo ng'ebirowoozo bye byali birala n'avaamu n'akuvumirira n'agamba bwe nagenda okutereza Lubaale ate najjamu bwavu. Naye nga kye yagenda okutereza kye yali tamanyi kigenda kuvaamu ki. Ennamba esinga obungi bandamu abali eyo muliko obukulu bw'ebika byammwe. Kati muleke kuloota bintu nga temufaako, nga temubyebuuzaako, nga temutuula ku buliri kwefumiitiriza. Abasinga ku mmwe abali eyo muliko obukulu bw'ebika byammwe, muliko obukulu, muliko obw'abassenkulu, obw'abannankulu. Okitegedde? Kati tambuza ensonga nga olowooza biki ebisobola okuvaamu. So tomala gatambula muwawa. Okitegedde? Bw'oba oliko empewo ng'owuliriza ebigambo bino, okuva n'olwaleero ababadde batijja simanyi njagala genda kwetereeza, simanyi Lubaale annuma biki, musinzire mu odiyo eno oba weerokosezza lokoka, ffe tebitukwatako. Oba oganye kutereza Lubaale tebitukwatako. Gumiikiriza, beera okusinga okutubonyaabonya, beera mugumiikiriza ne by'oliko, beera mugumiikiriza n'emirimu gy'oliko, gumiikiriza.
omala okukola ssente owunzike nga tozikunguddeemu ogambe kengende neetereezi ofumbirweko owunzike nga tebikoze oganzeko ku basajja olabe nga bakubikkulawo bikkuzi bakusunga busunzi ogezeeko wano nawali olabe nga buli mwana omuzaala mutaata we omala okukoma ensi emala okukutawaanya ensi emala okukutuuka omutima gwo gumala okumenyeka bingi nnyo bimala okumenya omutima oyo omuntu ajja kutereeza lubaali naye bano bantijja tannakutana by'abasajja akyasuubira n'okuba nti abasajja baalaba bonna musobola okuvaamu bbaawe bannange temujja twabakoowa temujja bannange abantu abalabira okumpi temujja banne tubeegaye amakulu gaffe si bantu amakulu gaffe si kufa kukuŋŋaanya ssente makulu gaffe si muntu kujja kuteeka wali 10,000 mbu tukuŋŋaanye ssente nedda makulu gaffe si geego si buli muntu nti alina okukyama ewaffe olubiri lwaffe si lwa muyoolo olubiri lwaffe si lwa buli asanze olubiri lwaffe si lwa kukyamamu buli muntu tetwagala abantu bakuze abantu abakulu g'obuulira n'ategeera abantu abakulu g'obuulira ekinaavaamu n'akitegeerera ng'akyagala so mulimu abantu abatulumba mu mbiri zaffe n'omugamba gwe okusinzira ku nnyota yo gyendaba ogenda kubeera musawo Muganda n'anyiiga n'amala omwezi mulamba ng'anyiize n'omugamba wabula oba tobisobola eddayo ate oluvannyuma ne yeefuula n'akulaga mulangira nedda mulangira ntereeza kyokka akakyama mamero kalabira ku mukonda oba akali baakendo kalabira ku mukonda okitegedde ogenda okuwunzika biwamugamba luli n'akukako omutereeze mu bbanga nga tonaba nakutuuka mu mutereeze ogenda okulaba nga yeekyanga nga bamukubira amasimu afunyewo akalimu bikyafunyewo obwamangu ng'agenda olutuuka eyo nga bifa ate oluusi abantu abasinga obungi wabava mu kifo tasiibula wabava mu kifo oluusi aleka oluusi asobezzaawo wabava mu kifo oluusi avaawo ayombeddewo wabava mu kifo oluusi avaawo akikutte misiteeke bwe bityo kati ne batuuka eyo ensi ne basobera neekoma ate nga ne mabega ate okudda okitegedde kati najja asigala mu bbanga najja akoma bw'asanga omuntu natandika okuvumirira gy'avudde abasawo bangi nnyo bafunye okukosebwa olw'abantu bwe batyo n'embiri n'obukkiro bungi nnyo obufunye okukosebwa bwe butyo okuva mu bantu b'ensi kyokka nga abantu abasinga bamanyi mbu bw'otambulira ekizibu ky'ogenda okuwonya kumbe ekizibu waliwo yakikuteekako ng'alina kyayagala omalireko abamu mulina ebizibu obutazaala endwadde biki ebintu ebyenjawulo mirimu kubula naye ng'ekintu ekyo omusambo gwakikuteekako byali just mutego kugenda otambule weezuule omala okwezuula n'omanya ki ng'omusamba gugamba kakubye otandika kutereeza Lubaale myezi 6 myezi 7 myezi 8 mwaka gumu kitundu ogenda okumaliriza ate ebyate ogenda okusanga nga by'otaasuubira musamba gukusaba kasubi gukugamba nakeberanga nali mujjanjabi biki biki omuntu eyali mu nsi ng'oli sereebu okitegedde kati bannange buno bubadde kusaba buyambi tusomesa busomesa kuno mulekerawo okutunoonyerezaako ate abantu mulekerawo buli muntu yenna alowooza kunkubira ssimu okitegedde essimu bwe bange kubwako abantu 3 olunaku gwe bw'oba ggwe osobola okukwata abantu abo n'obamalayo yo oyinza okubako ne byeweekolera oyinza okukola ku bintu ebirala essimu bwe bange olunaku tugambe kubwako abantu 100 oba 150 olina by'oyinza okukola abantu abasinga obungi ate olina omunyonyola n'alowooza nti ojja kusiiba ku ye olina kkubira essimu n'omugamba by'omugambye abantu abasinga balwawo okutegeera omugambye by'omugambye olowooza ategedde n'addamu n'akusumbuwa mbu ninako embadde nerabidde ffe omuntu bw'oyogera naye omulundi gumu okuba ku ssimu omulundi omulala tosobola kukwatibwa kubanga ffe twagala abantu abategeererawo okitegedde oli akkubira essimu n'omunyonyola by'omunyonnyodde ate n'atandika okusumbuwa ng'era addamu akkubire kati ne weebuuza yekka yakkubira lwaki tawa abantu mwaganya balala muntu twogera naye nga tulowooza ategedde toyongera kuba ku ssimu eyo okitegedde n'abantu abakubanga essimu tekwatibwa ffe amakulu gaffe tetwagaba ku ssimu tetumanyi na gye mwagijja essimu nayo neekumalako emirembe abantu ne bakuba abantu 10, 15, 200 essimu nayo neekumalako emirembe tetugabanga ku ssimu bw'osala amagezi n'ogifuna ate ereme kufuuka kibonerezo kwasigwe wekkaagikubako bintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo n'olwekyo ffe twagala abantu abali siriyasi abantu abakulu abantu bonna bonna abawuliriza abali ku mukutu guno ogw'okumanya n'okutegeera mutegeere ebintu bino wammanga bwe kuba nga kuliko abawala abato mu myoyo abavubuka abalenzi abato mu myoyo bannange olubiri amakulu g'olubiri lutereeza byalema lutereeza mpewo ekyalemesa bali baagana okuteekawo embuga z'abajjajjabo kati empewo zikutte ggwe tukugambye ogenda kuteekawo embuga z'abajjajjabo odduse mu lubiri ogenze
ate otandise okubeera nti otandise okusanga okusomozebwa okusinga bw'obadde. Bw'otandika ku mpewo bwe wali obonaabonamu singa zikulema byeddabulingamu emirundi 3 nkiddamu. Bw'otandika ku mpewo nga wali otambuzza muwawa, wali otambuzza mwoyo muto, n'otandika ku mpewo n'oziddukamu, bye wali obonaabona byekubisaamu emirundi 2 ku 3. Ekyo mukimanye ka nkiddamu omulundi ogwokusatu. Bw'otandikanga ku mpewo ne weesiruwaza ggwe ng'olaba biringa bya kikadde biki ate olabanga enseekuleka biki n'obivaamu, bye wali obonaabonamu ng'ozitandiseeko, bye wali obonaabonamu byeddaaba olinga emirundi 2 ku 3 ku 4 bisingawo bye wali obonaabonamu. Kankiddemu omulundi omulala ogwokuna. Bw'otandikanga ku mpewo bino bye muzungazunga ng'emyoyo gyammwe mito, otandikako by'empewo, otankuula bakuterawo ekibbo, otankuula onaaba ku ddagala, otankuula ofumbayo ku kijjulo, otankuula ogabulayo ku malwa, otankuula weetutekewo akabaka mb'obikka. Bagamba akabaka nnuma mulimu obuwalawala obukunyiiza nga bweyogeza. Mulangira kyokka kabaka nnuma, kati mulangira ebyokubika kabaka bimalawo ki? Mulangira mbuulire oba ndaba oba nsobola okwenoonyanoonya akasente. Oluwala lwe lweyogeza, okitegedde? Era ng'olulaba luli kweyogga olwo yokka, naye ng'ate gwe bw'otunulatunulamu empewo zaalwo mpanvu, naye nga lukyakubira bajjofule daalingi, buli kadde lubeera ku ssimu. Kyokka bannange, hani naawe, hani ndudde okkulaba, hani nna gye nalaga eno naye obudde bwonna nzijja. Nindaako ndowooza bwe najja nja kutuukira wuwo. Hani nindaako nina gye ndi eno, kale ntereeza by'abajjajja tuli waka eno. Kati ng'ali mu lubiri, kyokka ebintu ebimuliko gweolaba biwanvu. Ye ate alaba yalootanga ttooyi, yalootanga ebinnya, alaba ekimuleese kubika kabaka. Okitegedde? Kati omwana atandika okwogezanga ebyejjo ku ssimu, oluusi yeebakkirizza waasula. Hani Pawulo, anti naawe ngumiikirizaamu nakugamba. Naawe kati olaba twalina ekizibu ky'empewo, kati n'olubiri eno gye nagenda. Owulira? Kati omanyi Pawulo, sooka ompeerezeyo 10,000 mala okumala ekizibu kino, obudde bwonna nzijja. Ye Pawulo, anti kati olaba bwe tunaava eno nja kuddako ewaka katono, bagambye tulina n'okulima ku bijja. Kati Pawulo bwe tunaamaliza ngenda kusula eyo. Okitegedde? Ng'olaba omwana akyali mu byansi, olaba omwana tamanyi kikyali, omwana tamanyi kijja, omwana tamanyi kiki kimutuddeko, buzito ki, buwanvu ki. Okitegedde? Kati nga tandika okubuuza Mulangira. Kyokka abulaba n'ettooyi zenfuukidde ettooyi, buli wenzira ndootanga mu binnya. Omusajja abeera ayambadde ebiddugavu, abeera nsika. Mulangira kati bwe kuba kubika kabaka, olaba ne Mulangira nandyenoonyezza wabula ne mbaako ne gwe nkubira nampeerezayo akasente. Bwe kuba kubika kabaka kimalawo ki? Kati n'omubuulira naga Mulangira kale kandabe kankubekube ku masimu wano, n'olabanga omuntu oyo alwanyisa kiriwo, kyokka ggwe ng'olaba gy'alaga empewo zimubanja ssabo, zimubanja kutuula mu ssabo mu bibugo, naye mukadde akalwanyisa kiriwo. Kati njagala obbasaba abawala abali ku mukutu gw'okumanya n'okutegeera, abato myoyo, nga tonnaba kubeera siriasi kutambuza mpewo. Beera ku mikutu gino, soma omanye, naye mwekkakkanye. Temulumba mpewo ze mutamanyi bizirimu. Empewo muziveeku kuba temuzisobola. Okitegedde? Bw'oba okyalinawo akalimu k'okola ng'eno bw'olumizibwa bw'okola, eno bw'olumizibwa bw'okola, bw'osanga okusomozebwa bw'okola, njagala kuwagaabuwa ng'okyalina amaddu g'emirimu totunoonya. Njagala kuwagaabuwa ng'okyalina amaddu g'ebyokwegatta totunoonya. Njagala kuwagaabuwa nga tonnaba kukosebwa nsi, nga tonnaba kukosebwa bintu bya njawulo totunoonya. Amakulu gaffe si lujjudde lw'abantu. Amakulu gaffe nga bwe tweyisa ku intaneti kuno, tetuyita bantu ne mu lubiri bwe tuli. Okitegedde? Abantu abangi si be bakola amakulu g'ekyo, abantu abatono be bakola amakulu g'ekyo, abantu abatono nga bazze kukola ekyo. Omulimo gwange nkiddamu ntereeza mpewo, Lubaale ne bw'aba yakona, naye atereeza empewo
mbagamba bantu mu ababulenzi n'ab'obuwala abato n'abakadde. Omuntu atereeza empewo, omuntu atambula nti ngenze kutereeza mpewo, kwata ebintu byensomesezza. Omuntu atannaba kubeera siriyasi, eryo evvumulo libeera ku musawo wa kinnansi. Kuba omusawo w'ekinnansi ajja kukulabako kiwanuka kugambe genda oleete akakomo okambale otunulemu emyezi 2. Kati abantu abasinga obungi mukwate amakubo nga mugazza ku basawo b'ekinnansi. Kuba omusawo w'ekinnansi akuyambako mu kizibu kyo. Kati ate ffe tetukuyambako mu kizibu kyo, ffe omulimu gwaffe olukulaba bweppa. Olukulaba bweppa. Eddagala lyetukuwa okusooka okunaaba liba liggulira mutwe gwo. Kati wetumala oddikuwa n'olina abo bannaku 9 ne liggulira omutwe gwo, ogenda okulota ng'omulyango gwakuleeta bagutaddemu sseŋŋenge. Kati mbulira ki ekiddako? Kati ffe tunoonya koozi. Ebintu bino byava ku ki? Ebintu bino bitutte emirembe meka nga si bitereeze? Ebintu bino muzzukulu bimwagaza ki? Kati ekyogo kye tukuwa kya nnaku 9 kimala okukwabya omutwe. Ogenda okulaba bulijjo oloota ebintu by'obadde tolabangako. Ogenda okulaba geti gye wayitamu ng'oyingira mu lubiri, ogenda okusanga ng'eriko amagye. Oloota buli lw'oyagala okufuluma bakuzza. Oloota buli lw'oyagala okufuluma bataddewo geti bagisibye ne kufulu. Oloota buli lw'oyagala okufuluma ebyo byonna bikuggiddwako, ng'omanya obudde buzze ku bunnaabwo. Kyokka ku musawo Omuganda waliyo akalembereza. Omusawo w'ekinnansi alina akalembereza kaagaba kubanga ekikututte kyakola. Omusawo w'ekinnansi bw'ogamba nti ogenze kutereeza Lubaale era nga atandika okuwa ebya Lubaale. Omusawo w'ekinnansi bw'ogenda ng'ogamba nti emirimu gyange tegikyatambula wiiki eno, mangu ago aba yakuwadde eddagala ly'okkuma n'ery'okuteeka mu seefu oba n'ery'okwesigira mu bizigo oba ery'okufuuyira ku lugalo. Kati bo abasawo b'ekinnansi bagaba first aid. Okitegedde? Kati tulina enjawulo. Ffe tetugetta. Ffe tetutemera lumbugu, tutemerako ttaka. Ffe tutuukira ku ekyo nakukirambulula. Lwaki kiriwo ekiti kyajja kitya? Tulina kinonooza kitya nga tuddayo ku emu ku ddaala erisooka. Ate omusawo w'ekinnansi ye musawo gw'ogendako nga waliwo ekikutudde mu kifuba n'akuyengera eddagala n'olinyoba n'akufumbira eddagala ly'ebikuta. Omusawo w'ekinnansi ye muntu gw'ogendako ng'oloota embizzi zikugoba n'akugamba Lubaale waalimu eddogo, n'akufumbira eddagala ly'okunywa ery'okweyoteza, oluusi n'akukwatako n'eddogo. Kati oyo ye musawo w'ekinnansi. Omusawo w'ekinnansi agaba akalembereza. Omusawo w'ekinnansi bw'omugendako osobola okutunulamu akaseera nga bw'okola emirimu gyo. Kati mbadde mbawagaabuwa abantu abatali ku mulamwa gwa kutereeza Lubaale naye ng'otambulira kizibu, mugende ku basawo. Okitegedde? Nkiddamu. Abantu abatamanyi biva mu mpewo ng'ozitereezezza, ng'otambulira kizibu. Lwaki sizaala? Lwaki sikola bwenti? Lwaki sifumbirwa biki? Ebyo ewaffe mu lubiri temubireeta. Ffe olubiri tetwagalamu bizibu byo. Olubiri twagala ozze kutereeza kikusumbuwa era ng'ojja ggumira biki ebirivaamu. Ebintu ebiva mu kutereeza empewo mbabuulidde, ebiseera ebisinga bikuwunzika ozze mu kyalo. Omuntu eyajja anyirira, omuntu eyajja alina akalimoko, owunzika ogenda kutandika kuzimba ssabo. Mutegeere empewo empisa zaazo. Empewo kiki? Bugazi ki? Buwanvu ki? Bw'otereeza empewo biki ebivaamu? Tetwagala kubikkirira na kubasiga kazigo na kubakyamuukiriza. Mulangira asomesa nnyo ku bintu bino, alabika abimanyi. Ojje ng'onfudde nga Katonda. Ekintu ekyo kinkosezza nnyo. Tukyazizza abantu abaakula omwoyo abaagala ebyamangu. Batulemeredde obbatereeza. Ekituufu abantu abatulemeredde mwebali era nga bali eyo nga tebaategeera kyakkola, nga byayogera si birungi, olw'ensonga teyatuggyaamu kalungi. Naye ng'omuntu olunaku lw'osoose okutula naye omubuulira n'omulambulula alagawa, Lubaale ono agenda kuvaamu biki? Nakkiriza naye nga kkiriza muwawa. Ayina goolo ze z'agoba, yajja yeetereeze asobole okutereeza emirimu. Agenda okulaba empewo zongera kutta mirimo. Agenda okulaba empewo zongera mukkakkanya. Agenda okulaba empewo zimuloosa kutuula mu lubiri awo, ate oluva mu lubiri nga zimugamba ewaka mulongoose ekibanja kya jjajjammwe. Okitegedde? Omuntu yali yeekolera ng'atandika okugenda eka kulongoosa kibanja, kuteekako kasubi, ebintu bwe bityo. Kati omuntu yenna ayagala first aid ng'otambulira kizibu, mu lubiri lwaffe tojja.
jangu nga tonoonya first aid, jangu nga tonoonya kukolera muko, jangu ng'ozze kukola Lubaale. Ffe tukola Lubaale, tetusiba Lubaale, tetuwummuza Lubaale okuggyako obweyimirize tubukola. Kubanga obweyimirize omuntu aba akoze endagaano, sineeteekateeka naye nja batereeza. Obwo bweyimirize tubukola. N'okusaba empewo, okukweyimirira okugamba nti jjajja mugira mukakkana, omuzzukulu yeetereze talina kyagenda kukozesa mpewo zino, jjajja mukakkanya obusungu. Ebyo tubikola. Okitegedde, ebyo tubikola bulijjo. Ate era omuntu tumala mulayiza. Nze omuntu omuwa obweyimirize bwange mmala mulayiza. Era mulayiza ne muwandiisa ne ku ttaka. Ne mugamba oli siriyaasi. Tukole omusingo guno. Tubikkireko kabaka wano mu Lubiri. Nga bw'otalina ssente. Kubanga omuntu alina kutwalibwa mu bukkiro bwa kabaka gye bamubikkira. Naye eriyo omuntu ajja ng'oluusi alinawo akasente katono. Noga tubikkire kabaka wano, oli siriyaasi, feeza ey'okubiri nodda ne tugenda ettana n'obikka kabaka nti ye. Onookola Lubaale ono akuliko, timulangira nja mukola. Naye mulangira wenjogerera, siina busobozi bwonna. Kati omuntu bw'atyo tumukolera obweyimirize. Era nga tumaze mulayiza. Kyokka omuntu ne wajja ne miliyoni 2 mbabulira mazima mujje mungezese. Jangu ne miliyoni 2 gwe ng'ogamba twagala kuwummuza mpewo bwenziryanga ojjanga n'ombuuka. Okitegedde? Abantu abasinga obungi bajja nga balowooza amalogo ge gabaluma, ate ne yeewuunya nga amalogo gagenze nga tewali naamukutteko. Kati ffe tutereeza mpewo. Empewo ejjanga ekuluma nga ddogo. Naye amaanyi. Okitegedde? Genda okulaba nga liwali oyita eddogo ate nga zaali mpewo. Kati omusawo Omuganda ye kyasooka okuzannyisa ekyo. Lino ddogo. Kyokka ng'ate empewo nga si ddogo. Yasooka kulya ssente za ddogo. Ate oluvannyuma n'akulambula ebya Lubaale. Kitegedde? Kati nooza mutegedde bulungi. Nziramu okubasaba abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala ne boobeera ne ssente mmeka, oba oli mu Uganda oba oli Bulaaya, munkwate bulungi. Abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala baana mmwe abagoberera YouTube n'omukutu gw'okumanya n'okutegeera, abagoberera emikutu gyaffe, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, bw'obanga ensi tennakutama naye ng'omanyi nti oliko Lubaale, naye nga ensi tonnasalawo givaamu, ng'omanyi nti oliko Lubaale, ng'oliko Lubaale ddala kaziina, nkuwagaabuwa tolunoonya, totulumba, kuba ogenda tumalira biseera, era ojja kuvaamu otuvumiridde. Ojja kuvaamu ogamba olubiri olwo sirina kye nalugjamu. Ojja kuvaamu ogamba nti Mulangira by'asomesa si byakola. Bangi nnyo aboogedde ekigambo ekyo. Mulangira asomesa naye by'asomesa si byakola. Abamu babeera bayiseeko mu mbiri zaffe. Abantu abasinga baleetamu muwawa. Abantu abasinga n'obabulirira nga tebafaayo, n'obabulirira nga bakunyooma. Abantu abasinga obungi baakulira mu maka ag'engeri. Abamu baakula bannyaabwe baanoba maka g'abakitaabwe nga tebaafuna kubuulirira. Tebaafuna mpisa za mu bantu, mpisa za mu maka, empisa z'omuntu akusinga. Omuntu akusinga olina mutwala kyenkana ki? Omuntu akusinga olina muwuliriza kyenkana ki? Kati tufuna abaana abamu nga yakula neemalidde, yakula nga bw'alabye, nga ne bw'omubuulya bimuyita ku nviiri, akola by'ayagala, by'alowooza ne by'aloota, ebimu oluusi tabikubuulira, kati nga ye akola by'ayagala, n'atandika okuba nga yeetonzeemu y'obusobozi obubwe. Kati omuntu Olubaale n'atuuka n'agaana ng'empisa mbi, gw'onenya buli budde, gw'otuuza misango, biki, alinga mulalu, tategeerekeka, byakola bikusobera, embeera ze yajjiramu, n'ebbanga ly'amaze nawe oba myezi 3 ate olaba akyuse, kati ate olaba ali birala, olaba takyawuliriza. Okitegedde? Olaba yeesalirawo, olaba takyagambwako, bintu bwe bityo. Ekivamu omuntu oyo n'akulemerera. Naye nga mu ntandikwa yajja akwegayira, Mulangira nsaba empewo zinnuma. N'omuwulya n'omugamba mpuliriza nnyo, neekwataako weenyweze, totunula bbali. N'atandika okwebuuza nga ate ku balwadde banne, bwe yeebuuza ku bantu abali ebweru, nabo balwadde banne, nabo tebalina kibamanyi. Ekivamu omuntu oyo ne mwawukanya sitenseni ng'akola by'ayagala mu lubiri. Ekivamu abantu bwe batyo n'omugoba. Kati ate bw'omugoba, jjukira Lubaale tamutereezezza eyamuleeta. Agenda kutuuka ewaka by'abadde abonaabonamu abidaabulingemu emirundi 2, 3, 4, 5. Okitegedde? Kati abantu abasinga obungi banne tubasaba, abaana b'obulenzi n'ab'obuwala, tetugobye muntu, tetugoba bantu, wabula abantu abatulumba babeere nga bazze kutereeza mpewo, balowooze mu kutereeza empewo muvaamu ki? Mu kutereeza empewo ebintu mubiggyemu omuzannyo, mu kutereeza empewo ebintu biwanvuwa, bituuka ne biwanvuwa ne bikusobera. Mu kutereeza empewo, empewo oluzitereeza bw'oti nga zikubuulira ekyama kye zaali zaakusika,
twalina essabo lyaffe, najjanjabanga, nasembezanga abantu, navumulanga. Olubiri olumazemu omwaka mulamba n'ekitundu, ate olwose genda kulongoosa kibanja kya jjajjammwe, mutekeko essabo. Kakati sooka ombuulire, omuntu eyajja ng'ozze kwetereeza emirimu giganye oddeyo mirimo okole, kati ki ekiba kiddako? Ekiba kiddako kuvumirira muntu oyo akutereezezza, naye nga naye talina musango, akoze kye yali ateekeddwa okukola, kiwamutuma okikoze, empewo azireezezza, ziwunse zisabye embuga zaazo, kakati aba asoberezza ludda wa? Era teri muntu ayinza kugaana jjajjaawo kukusaba kintu kyakusaba. Kati abantu abasinga obungi mwewunzise, okitegedde? Abamanyi nti Lubaale muzannyo, abamanyi nti okutereeza empewo muzannyo, bane temujja waffe. Ffe tutereeza empewo ne zitereera. Naate osobola okujja mu lubiri n'owunzika ng'empewo zikulemye okutereeza, era ne zikulemera ggwe n'otazirabirawo. Ate omuntu n'atafuna bibuuzo. Ebbanga lye tumaze mu mbiri, tusiibudde abantu bangi abamazeeko ne Lubaale. Kyokka ate n'osangayo yo oli naye najja n'amulemerawo. Otuula butuuzi kuli ne weefumitiza n'ogamba nteekwa okuba nga nina ekintu ekinnyambadde, sikwatagana na bannange. Nina ekintu ekinnyambadde, empisa zange enjawufu. Lwaki bba abalala bawangulirawo Lubaale? Lwaki nze atannemerawo? Lwaki nze yannemerawo? Ate ng'olubiri olwo luvaamu abantu abamaliriza Lubaale. Babamaliriza Lubaale babbulu. Lwaki ggwe olemererwa okutereerezaawo ensonga? Kale abantu abasinga obungi mwebuuze, naddala abantu abazze balemererwa ebifo eby'enjawulo, abantu abatambuddeko mu mbuga z'abasawo oba mu bukkiro oba mu mbiri ez'enjawulo, naye nga Lubaale yakulema mwaka katundu. Sooka otuule weebuuza abalala abaliwo bo nga Lubaale bamukolerawo, era ng'ebifo ebyo bisiibula abantu nga bamaliriza. Lwaki ggwe owuwo yabulawo? Osooka otuule weefumitirize ku buliri ogambe ke neerongoose, ndabika nze neewunzise, ndabika nze neesuulise, ndabika nze sikwatagana n'abantu, ndabika nze ntegeera obulala. Okitegedde? Abantu abasinga mwebuuzanga nnyo ng'ekintu kikulemye. Okitegedde? Ne bwe libanga ssomero, essomero ng'oliweereddemu omwana we n'agaana okuyitirawo ate nga balala bayitirawo. Sooka otuule n'omwana wo mutunuulire. Omwana ayinza okuba nga tategeera bulungi oba nga takwatagana na basomesa, oluusi ng'ayina eddala, oluusi basomesa bimuyita ku nviiri. Ne bwe gaba amasomero ago ge baweereramu abaana, lwaki omwana wo yagenda alemu amasomero ag'enjawulo ate nga amasomero ago abaana bayitirawo n'abayitirawo bangi? Kati ne zino embuga ezaffe bwe ziri, omuntu otuuka mu kifo ng'ekifo kijja kisiibula abantu. Abantu abamaliriza Lubaale, abantu bo bakolerawo Lubaale ne bamuggusa, ate abantu babiri ne bajja bba ate Lubaale n'ababulawo. Kati ebiseera ebisinga ogenda okwetegereza abantu abo nga bangeri, mu ntegeera, mu ndowooza, oluusi nga tebaagala basinga ebintu eby'enjawulo. Bw'atuuka mu kifo yeegeziwaza, yatandika okutunula kino na kiri, yatatunula mu ngatto ze, yatunula mu ngatto z'abalala, buli budde mukwata misango, kumunenyanga. Kitegedde ate abantu abo oluusi babeera bantondo, baba tebagambwako, ate oluusi akutunuulira. Kati nga ffe abakulembera embiri, oluusi emyaka yagiraba mito, oluusi azze emyaka miwanvumu, oluusi akusinga obukulu, bwe bityo buli lw'omutuuza nga bimuyita ku nviiri. Yeerabidde nti mu Lubaale omusinga okumanya, kati ye akulembezza emyaka n'ekitiibwa kye, oluusi oli azze ayinamu obusente, bwe bityo akunyoomye, ebintu bwe bityo, kyokka ng'ate ggwe omanyi omusinga, ye alina okuggyako ekyo ky'omanyi. Kati n'abyerabira n'ajja abigatta n'ebyensi, n'agatta emyaka gy'alina n'agamba mulangira musinga obukulu, oba n'agatta ssente n'agamba musinga ssente, oba n'agatta ebirowoozo n'alaba nga ye ebirowoozo by'ate alowooza okusinga, kyokka ng'ate jjajjaawe amuloosa akulaba nga ggwe ttaanu we, ggwe ekkubo lye. Kale kye kino ne kimulema. Abantu abasinga babeera mu kuyombagana, okwerumaaluma, abantu tebakkanya na bannaabwe, abantu balina obutondotondo obukukukuku biki. Kati abantu abasinga obungi n'olaba nga tebajja kusobola kutereeza mpewo, bantu bayita mu misango, n'omunenya olwaleero n'enkya n'akiddamu ne luli, ne kyewamugambye eggulo kyaddamu, kiki eŋŋambo, okwogera ebintu ebitasaanye, okulingiriza bannaabwe, okutunula mu ngatto ezitali zaabwe, okulondoolanga bannaabwe, okuteekanga bannaabwe ku mitima, obukuku, obukyayi, enge, efitina. Oli n'abeera mu lubiri nga ye talina ssente, mwavu, n'anyiigira abazze nga balina ssente. Oli n'abeerawo nga ye talina ssente, sobola kwegulira capati, nga Lubaale bw'atyo ye bwe yasalawo bw'amuluma. Kati ate najja afuna entondo ku bantu bba basobola okwebeezaawo. Bwe bityo obuntu butonotono, obukyayi, obukuku, efitina, enge, emyoyo emibi, emitima emibi. Oli n'ajja mu lubiri ng'alina ssente, n'osanga oli nga ye tamubuuza, nga beeyitako bweyisi tamubuuza, lwakuba ono ye asokoola nnyo ssente, aggyayo ssente. Oli anywa sukaali,
ono talina sukali gwanywa, ekyo ne kinyiiza gundi, bintu bwe biti abantu abalina emitima egy'obulogo biki. Kati abantu abasinga obungi abamu bajja batulemerera olw'obuyisayiso obwo bw'oku mizigo bwe biti ebyo bintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo, bamu ne bajja nga batulemerera kubanga jjukira Lubaale w'olubereberye webakirira mu lubiri omwo oluusi myezi 7, oluusi 8, oluusi mwaka. Kati olw'okuba nti ebbanga eryo ddene, abantu abasinga obungi balemererwa, n'abamu tebamanyira society, abamu balina obuyisa bwo ku mizigo, naddala abakazi abo, okitegedde okutunda mu ngatto ezitali zaabwe, obutakola kyamuleeta kukola, obutafa ku nsonga ze, obutafa ku lugero lwoya lwa mu nnyindo, obutafa ku lugero munaku kaama, ebintu bwe bityo. Kati omuntu n'abeera nga ye olutuuka mu lubiri n'afunamuko okusanya atandika kukola buvuyo butogo biki ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Naye ffe twagala omuntu ali siriyasi nga azze nga ne bw'omulinnyo tumuyitako n'ogenda. Okitegedde abantu abali ize, abantu abasiru, abantu abategeziwaza, bw'oba onokola Lubaale olina kuba musiru. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo bantu mu abaana b'obulenzi n'ab'obuwala twagala omuntu atunoonya ng'ali siriyasi azze kutereeza Lubaale ng'ate alowooza, ofune okulowooza ogambe naye Lubaale kye ki? Lubaale ali mu biki? Lubaale bw'omutereeza biki ebiddako? Lubaale empisa ze kye ki? Lubaale neeyisa ze kye ki? Lubaale waba yakulonda oyinza kuwunzikirawa? Obeere nga weebuuza ebintu ebisinga obungi, singa Lubaale aba yakulonda owunzika otya? Okitegedde mulemenga kutambuliranga ku bigambo. Okitegedde olemenga kuwuliriza gundi, olemenga kubuukira gundi waabuukidde, olemenga kuwuliriza bigambo bya kitaawo bya sengaawo, aleme kugamba nti ffe twazitereeza empewo zaatubula. Genda nga weefumiitiriza abantu abazituddemu banga Mulangira azituddemu n'omusawo omulala ne gundi abatudde mu mpewo ez'abali Masabo baatandika batyo. Ogende ng'onoonyereza, ojja kgenda okwezuula ng'ofaanana Mulangira entandika gye yatandikamu, ng'otandika okuba obufaananyi nti kirabika nja kutuula mu mbuga nga Mulangira bw'azituulamu. Bw'oba onookola empewo olowooza weefumiitiriza ogambe empewo nga ziiki, buwanvu ki, empewo omuze gwazo bw'ozitereeza zikuwunzika zikuzza ludda wa? Kati mutambuze empewo nga muziyinako ekifaananyi. Muleke kubonyaabonya ffe. Nze kyontumye kyenkola. Bw'ontuma nti Lubaale annuma ne mutereeza n'owunzika ngassa emirimu gyo gyonna akugambye toddayo mu byensi, nkwagala mu kibira, nkwagala eri ewammwe wabeera omutuba mu lusuku wakati woba ozimba essabo. Kati bannaye Mulangira baakoze musango ki? Kakati ebintu ebisinga obungi mu byegendeze bannanga abantu abatannaba kumalirira mu mpewo zino musooke mugumiikirize obulumi bwe muyitamu, mupalapalanye mugire nga mukyali ku mirimu gyammwe. Omuntu okutereeza empewo olina kumala kwekoona, olina kumala kulaba nti menyesa ebbanga mu nsi nga nkola ssente, sirina kye nzifunyeemu. Nagula poloti yange baagibba, nafumbirwako omusajja yanneefuulira, abasajja benjagala banneefuulira, emikwano tegiwangala, taata yankyawa, baganda bange bankyawa, nsigadde bw'omu, omusajja bammenye emitima buli gwenkwana biki. Kati omuntu ajje mu mpewo ng'oli mukoowu, ng'okooye, omuntu atannaba kufuuka mukoowu bannange waffe tujja ffe twagala bakoowu, twagala bantu baakutuka mitima, tetwagala bano bantu okitegedde bano bantu batannalabako tetubaagala bannange, temujja. Nziramu okubeegayira bannange, mbeegayiridde emirundi mingi ne audio ze nasooka okufulumya. Banne muleke kutijja butizi olw'okuba Mulangira ebintu bino abimanyi, wadde abimanyi naye tagenda kukola ky'oyagala. Okitegedde tukola Lubaale bubaka, ne bw'onoosanga Mulangira ne bw'onoomutomera alina ky'atagenda kukola kutuukiriza. Okitegedde ye Mulangira akuggulira omutwe, jjajjawo natandika ye okwerasa yekka. Kati n'ojja okola Lubaale ng'omujja mu bubaka, oba Lubaale akumazizaawo emyezi 7, ebyo byonna bibeera bibyo. So totunuulira Mulangira nga Katonda, mmanye era empewo nzirambika era nzituukiriza, ne tukola Lubaale bubaka. So si Mulangira kujinga, si Mulangira kuwa ddagala lyakunywa ebyo bya ku musawo muganda. Abantu abagala first aid mugende ku basawo. Ffe tunoonya koozi, ffe tukola buwangwa na nnono, obuwangwa mu ggwanga ly'ensibuko bubona obuddo, ennono okunonooza ebyo bye mwajjanga mutambuliramu. Kati ekigambo nnono mukifunemu amakulu okunonooza byatandika ddi? Lubaale ono yasobera wa? Lubaale ono ayagala ki? Lubaale yeeyisanga atya? Lubaale yabanga n'embuga ze oba nedda? By'ebibuuzo. So tojja kutereeza mpewo olw'okuba oggiridde ekizibu, olw'okuba tofumbirwa. Mulimu abantu abamu nga gwe tolina na kufumbirwa, ng'omusajja balimuleeta ku mbuga w'oliba ogizimbye, kati ate ng'ekikozesa Lubaale kufumbirwa. Kati banne temutubuzaako bwekyusizo. Okitegedde? Abakuume Lisodde ne Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe, yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.